Ye mutabulike olunaku olwaleero tuli wano mpola mpola tugezaako kukwasaganya ensonga eno nga tujjukira muganda waffe eyatuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Wiiki eno tugiwaddeyo tucelebratinga obulamu bwe nabwekityo tubeebaziza mwenna ababadde ku jjane yaffe eno mu mbeera yimu. Taata, abantu bandyagadde okumanya eyo nti Isma abadde n'emmotoka. Nteekateeka ki eziri ku mmotoka eno ga essaawa zino? Alhamdulillah, nibaza Allah yakola enteekateeka n'ankwatiza wamu n'abantu bonna abanyambako ati ne bandaga emikwano nga sisaagala kumenyamu nti anikwa ova ddala waggulu ku president yakola kyamaanyi nnyo. Ekirala tugenda omusubwako abadde brother wa tata waffe kamwe brother kubanga olukikuba essimu halo Isma oliwaayi Isma kino Isma kirindi mulwadde nga naffe tumwenyumirizaamu ffe we tutatuuka Isma atuukawo tata mulwadde era abeerayo tetulina kirala kyetukati kyetujula kati tugenda mu musubwa kuba tata waffe mulwadde wa pressure. Bwe nafiira omwana ngenda bange ekyo ki Mungu angeredde naye nga nnoonya sitandi wentandikira nga bw'omanya ekyo nkubuulira omwana ono ngenda muziika ntya naye ate abo bonna bwe bankubagiza nga kyampa essanyu muli mu mutima n'enyiike egamba n'embeera muvumu egamba okufiira era kyobola nti abo bannyamba nnyo n'okutola mayiti bosiraamu naye yasobola n'okuvaayo amangu naye nga kyendaajalira ennyo mukyendaajana omwana wange nsobole mukola ki sayina kiramu byonna okumanya okufiiraga naye kunoonya kumuziika nengamba nagamba bwana Kigundu omwana ono musiraamu bwana alwaye ndaba sijja muziika mu tayimu so nengamba nti ne bwanaaba bamumpadde essaawa 8 oba 7 nina omuziika kabe ntya era neebaza Katonda eyankolera eteekateeka kubanga kati nze mpulira namuziika mu mbeera ennungi ennyo kubanga kyenayagala omwana wange teyasulawo namugjawo nemunaaza era nemuzingirawo nemulala kubanga nga newala nnyo bwambi okufuuka ate omulambu singa yasula wano n'ebibi ebyandimugenda ne Mungu yandinyize nkubuulira gwe ensinga wagiraba naye ndi mumativu kubanga namuteekawo nemmatira mu ssanyu nga mpulira omwana wange agenze musubudde mu mbeera ennungi. Wali omanyi nti Isma ayina abantu abo bonna be walaba? Sikirootangako kati nganze lunaku wozaala omwana era mbadde nga nti nazaala omwana muzadde buzazi nga bwafana lwakuba kati wakuze olwo abadde nga nze nfuuse mwana nga Isma ye taata ondaba obuzibu obuli awo kati nga buli wajja gwe taata tolinnya nti taata kulabigama nembeera nga ndi steady kati yabadde antwala era nga ndaba talina bantu ega nti wabeera obuzibu bonna taata toyingira muki toyingira mu byange ndowooza onfuna kati nga yanfuga onfuna era nga nina mugondera taata gyoli era budde kasimu akuba taata gyoli oluliddawa olwo yabadde antwala kati nga sikyamulinako ki singa sinyala okontu nga yantwala. Kale ye mutabulike olunaku olwaleero tuli wano mpola mpola tugezaako kukwasaganya ensonga eno nga tujjukira muganda waffe eyatuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Wiiki eno tugiwaddeyo tucelebratinga obulamu bwe nabwekityo tubeebaziza mwenna ababadde ku jjane yaffe eno mu mbeera yimu. Taata, abantu bandyagadde okumanya eyo nti Isma abadde n'emmotoka. Nteekateeka ki eziri ku mmotoka eno ga essaawa zino? Enteekateeka sinze ku lwange sirinawo nteekateeka yonna lwansonga nkyali mu nnyiike yaki yankufiirwa kati ebirowoozo tebijjaayo newala nnyo ate ndeetera ennyiike ojjira banga batidde omwana wange ng'ate ndowooza onfuna kyekyo kati sinnabyo nkubuulya newala nnyo okulaba nga ngikola ki njigendako sigirinaako ki nteekateekayo ku ssaawa zino n'okuluvannyuma bwe nabanga nteredde era ndowooza bwa buyinza bwenja okulumbagana kubanga nti sina bwentandikira okujja wagwe nga munawulire oga nti yino ogirese n'ogiteeka wano ero lyessanyu lyange nkubuulira amaanyi sigayina muzika kati nze naatandikirawo nange sina maanyi gakitwale ndowooza okiraba naye oga nti ogirese ekyo kyassanyu naate bwomutwala nga ompanvuliza okubire ate eyo nnaku esijagala nensiima nnyo nga njiraba motoka y'omwana wange eryawo nkubuulira era sewonze ekyo singa bubaawo nga ddala obusobozi we buli nga gwe oyinza okutuusa akalo nti bannaye Isma omwana Isma emmotoka ye tugikole ki tugitwale wakitabe nga tonzizizaawa ndondozo nkubuulira kyokka kubanga njagala nga ekirabo ky'omwana wange kyabadde nakyo sewo. Sophie nzireko ku saidi yo Sophie katono nnyo nga tunaatera okumaliriza biki byogenda osubwa ku muganda wo? Kyengenda okusubwa ku Isma
love abadde atwagala nnyo ennyo kati n'ekirala tugenda omusubwako abadde brother wa taata waffe kamwe brother kubanga olukuba essimu hello Isma Olaxess Isma kino Isma kirindi mulwadde nga naffe tumwenyumirizaamu ffe we tutatuuka Isma atuukawo tata mulwadde era abeerayo tetulina kirala kyetujula kati tugenda mumusubwa kuba tata waffe mulwadde wa pressure naye kati sawa yonna atambulira ku ddagala kati so that abadde atusika nga abawala kati nga ye gwe twesigaye mukulu yamujjanjabi katugambe Isma kino dadi kati yamugamba era watugamba nti Isma ampaddeyo tugamba alhamdulillah kati awo ng'abawala tujja kwekwata Isma watali tugenda fuuka mikwano gya dadi kubanga tuli bangi tuli bangi Okay, Haji ozaako ki konze ozaako ki mbeera eno kale enewe ekyo kiyinza okuba kinenemu naye kale njala obubaka bw'oyagala okuyisaawo mu mbeera eno gye tulimu mwattu alhamdulillah nibaza Allah we yakola enteekateeka nankwatiza wamu n'abantu bonna abanyambako ati ne bandaga emikwano nga sisaagala kumenyamu nti anikwa ova ddala waggulu ku president yakola kyamaanyi nnyo yakola kyamaanyi nnyo banne babeera nabo sipiika nsereko abantu bonna kabire enkokonjeri gye twakola gye mwagenda muziika bwegamba mwankwatirako nnyo zitirina kiraze nsaba Allah abansasuliremu ekisinga obulungi kubanga nalaba omwana wange kikyali ne muvaliyo ninganga kale tweyanza twesenga olina obubaka obusembayo eri eggwanga ne famire n'emikwano gya mugenzi Isma obubaka obusembayo ntuusa okusiima kwange eri abantu bonna abatulingira musaayi nze ndi mukulembeze naye nga ndi mukulembeze mu kitundu mu kisenyi nina abakyala naye nga nsiima nnyo abantu bonna singa omukulembeze w'eggwanga abantu bonna buli alina kye yakola bonna mbasiima mukama abaddizeewo n'omugenzi Allah muwummuze mirembe amugaziize kabulya amuwe ekitangala ya rabbi nawe Haji osaiza olaba ku veterani teraka ennyo mulaba ennyo mbadde nsanyuse nnyo kusaba womusitulidde wano nsaba nga takula Haji nange ndaba muto kukitiriza muto nnyo mbadde mmanyi buli nti muntu mukulu nnyo naye terakaaya nga bw'omulaba ku TV era yali bwato ne dola n'amala mbatumidde nnyo seeguya ow'engabi oyo Haji mpozi nkugamba tulina gye tusoose ku muzikiti ne bamuwa erinnya ly'obuyisiramu ye Asadu basi alhamdulillah era sebo tukwaniriza nawe mulyango mugule tukwaniriza sebo alhamdulillah gwagenda osooka omuwa ekijjulo mulindiridde alage lunaku mulyango mugule sebo kale waayi wetegeke tugenda kulya ekijjulo ekyo ekisookedde dda okwaniriza mu busiraamu